Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mu kitabo kya Luka, enjiri nga bwe yawandiikibwa Luka, essula y'e14 olunyiriri lwa 27, Mukama waffe ayogera ebigambo bino. Buli ataasitulenga musaalaba gwe ye n'ajja ennyuma wange, tayinzenga kuba muyigirizwa wange. Kiki Mukama waffe kyategeeza okusitula omusaalaba? Omusaalaba gutegeeza ki mu bulamu bwaffe? Abamu tulaba nga emisaalaba bagiteeka mu bulago ne bagyesiba. Abalala bwe kutuuka ku kiseera nga awo nga amazuukira ga Mukama waffe nga bwe bakigamba nga ganaatera okutuuka, wabaawo okusitula omusaalaba n'okugutambuza okugubunya ebyalo mu bibuga ne mu byalo. Abalala omusaalaba baguteeka ku malaalo ku ntaana z'abo abaagalwa baabwe abafudde. Omusaalaba gutegeeza ki gye tuli? Ebyo byonna biyinza okuba nga mu butuufu birungi eri abo nga balina kye boolesa mu kulaba kwabwe. Naye omusaalaba kye ki? Omusaalaba kitegeeza kwerekereza, kwefiiriza, kulekayo byonna, amasanyu ag'ensi, eby'obugagga eby'ensi, ebitiibwa eby'ensi. Kitegeeza okufiirizibwa byonna ku lwa Mukama waffe Yesu, okumugoberera. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabe waffe wa 3 ABN nga kyassanyu nnyo okuba nti ate otwegasseeko enkyene y'olwaleero okuba nga tuwulira ki Katonda kyagala tumanye era tuwulire nga tetunnagenda mu mitawaana egy'ensi eno. Nze nno aliwo okugabana naawe ekyokuyiga kino. Nze Dr. Saul Mubanda Muyiggwa, nkaddiira nno ku kkanisa eya SDA Kampala Central Church. Nsanyuse nnyo okulaba omulabi waffe owa 3 ABN. Omulamwa gwa puroguramu eno kwe kwagala okuba nti olw'okubanga tuli bantu abalina okusinza Katonda, tetutandika lunaku lwaffe nga bisolo, kuva mu maka gaffe, kuva mu buliri ne tusimbula mmotoka zaffe, bodaboda zaffe ne tugenda bugenzi. Naye ng'abamanyi nti twatondebwa Katonda okuba nti tusooka ne tuwuliriza ki kyatugamba. Ate naffe kabi kasinge ne tumutegeeza ebituli ku mwoyo, ebyatutawaanyiza mu kiro, ate n'ebyo ebitweraliikirizza bye tusuubira mu lunaku ebiyinza otumalako emirembe. Gwe mulamwa nno ogw'ebyokuyiga bino, era nsaba obe nga otegeeza munno oluganda lwo atannamanya puroguramu eno. Ebaawo buli lunaku ssaawa 12 okumala eddakiika 3. Katugabanire wamu emikisa gya Katonda nga tuba puroguramu eno buli lunaku. Tusabe.
nga tuwonga puroguramu eno maaso ga Katonda. Katonda omulungi ow'ekisa ogulumizibwe era otendezebwe. Otuwadde omukisa omulala nate okubanga Kitaffe twogera ku kigambo kyo nga tuwulira eddoboozi lyo enkya eno y'olwaleero. Nkozesa Katonda wange nsobole okwogera ebyo byokka by'oyagala omwana wo awulirize essaawa eno, alabe essaawa eno awulire era yeetwalire. Mu linnya eddungi ery'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tukwegayiridde, amiina. Ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti okusanyukiranga. Mu Luzungu wandikiise delight. Essanyu kw'okuba buli omu lyettanira. Teri muntu gw'oyinza kusanga nagga nti nze sifaayo oba nsanyuse oba sisanyuse, nze sifaayo, nedda. Era oyo ayogera ekyo aba tayogera mazima. Ffenna twettanira essanyu. Naye tulina omukisa nti Katonda eyatutonda ye yamanya ebiyinza otuwa essanyu, kuba mutonzi waffe amanyi ebyo ebitugwanidde okutuwa essanyu ng'ebitonde bye. Kale nno mu kyokuyiga kino olunyiriri lwe tunaasimbako essira weewaawo nga tunaasoma n'endala, naye njagala tusooke tusome mu Isaaya essuula eya 56 olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Tulabe kiki Katonda kyatugamba ku ssanyu lino buli omu ly'ayinza okwettanira. 56 olunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lw'omusanvu. Olw'omukaaga agamba, era ne bannaggwanga abeegatta ne Mukama okumuweerezanga n'okwagalanga erinnya lya Mukama okuba abaddu be. Buli muntu akwata Ssabbiiti obutajjonoona n'anyweza endagaano yange. Olw'omusanvu abo ndibatuusa ku lusozi lwange olutukuvu, ne mbasanyusa mu nnyumba yange ey'okusabirangamu. Ebyabwe ebiweebwayo ebyokebwa ne ssaddaaka zaabwe birikkirizibwa ku kyoto kyange, kubanga ennyumba yange eneeyitibwanga nnyumba ya kusabirangamu eri amawanga gonna. Mwannyinaze owooluganda ali eyo, kye tugenda okwogerako kye kiwummulo kya Ssabbiiti kye tusomyeko. Ssabbiiti nkulu kuba nga bwe ŋŋambye by'ebimu ku bituleetera essanyu. Omutonzi waffe bye yalaba nga bye bijja okutuleetera essanyu. Mpozzi oyinza okugamba nti mu biseera bye tulimu ensi eringa eyeekobaanye okutumalako eddembe n'okutufuula abantu abatalina ssanyu n'akamu. Njagala okutegeeza nti abantu myaka nga 40-50 emabega baalina essuubi ddene nnyo nti ebyuma bino bikalimagezi ziyite kompyuta n'ebiringa ebyo nti bwe bineeyongera okubuna mu nsi yonna, n'okubanga n'omuntu owa wansi asobola okuba ne kompyuta ye, anti n'essimu eyo kompyuta yennyini, n'ebyuma ebitali bimu gamba ng'ebyoza engoye. Buli omu mu kiseera ekyo yali alowooza nti omuntu ajja kuba n'eddembe ddene, anti emirimu egyali gibobbya abaaliwo mu kiseera ebyo
gamba ebyokubala ebingi nga bakozesa mitwe gyabwe. Jjukira emirundi egyo gye baatukubiranga embooko mu kubala. Buli omu yali musanyufu ng'amanyi kompyuta kezze tofunye eddembe. Naye weewuunye nti ebyuma bino ate bwe bizze byongedde kutumalako ddembe. Lwaki ŋŋamba bwe ntyo? Anti eyali ayoza engoye okuva ku makya n'otuuka 6 okyayoza ngoye, kaakati koziteeka mu kyuma kino ekyoza engoye, mu ddakiika budakiika ziba ziwedde. Kaakati laba bw'ofuna obudde obw'essaawa nga 5 okukola ebintu ebirala bingi, kwegamba ne weesanga nti eyali alina omulimu ogumu ate kati olina emirimu mingi nnyo gy'oyinza okukola era egikumalako n'eddembe bw'oba teweegendereza. Kwegamba ebyuma bino ne biba nga mu kifo ky'okuleeta essanyu oba n'okuba nti tufuna obudde gye tuli, gye tukoma okufissa obudde, gye tukomye n'okuteekamu ebintu ebirala bingi mu puroguraamu zaffe ez'olunaku, gamba n'eza wiiki. Kale nno olunyiriri lutugambye nti abakuuma sabbiiti obutajoonoona, obutajolonga, alibawa ki? Alibawa eddembe. Ate nno n'agamba nti kaabe munnaggwanga nga naye ali mu makaago. Toyinza kugaa nti nze sabbiiti kasita nze neewummulira, abali mu maka gange bw'aba tayagadde, nedda nnyabo, nedda ssebo. Kaabe mukozi, bano be tuyita abakozi maka gaffe, naye ayina okuweebwa eddembe erya sabbiiti. Tojjaayo mutuumu gwa ngoye n'ogaa kaakati gwa nti genda ku kanisa kati engoye ezo zooze. Nedda, sabbiiti erina okuganyulwamu kabe kasinge n'ensolo zo, kuba keba endogoyi nayo tojja gitikka migugu, tojja gitikka kugendayo kukola, nayo esubwe essanyu eryo erituleetebwa nga tuwadde sabbiiti ya Mukama ekitiibwa. Njagala nkubuuze nga tugenda mu maaso, weebuuze ekibuuzo kino: wali okuumye ku sabbiiti? Bw'oba wali ogikuumye oba ng'ogikuuma ekuleetera essanyu? Muli oyinza okuba ng'obaawo ne weesunga sabbiiti, ne weesunga okuwummula okwo okugenda okukakkanya emmeeme eyo ne puresha zo? Ekyo ekibuuzo njagala okirowoozeeko nga tugenda mu maaso n'ekyokuyiga kino. Waliwo omwami omu muyite seneta oba omukiise mu Senate, olukiiko olukulu olwa Amerika, wano mu Uganda tugiyita Parliament. Naye omukiise ono yali mwami mu Yudaaya. Yawandiika ekitabo, yakiyita mu Lungereza yakiyita The Gift of Rest, ekirabo ky'okuwummula. Naye mu kitabo ekyo, nga bwe mumanyi abawandiisi, back cover oba eddiba eryo ery'emabega bateekako ebintu ebiyinza okukusikiriza okusoma ekitabo kino. Naye mu bimu ku byali ku kitabo ekyo yateekako nti emabega eyo yateekako nti emibiri gyaffe n'emitima gyaffe gyatondebwa okuwummula mu biseera ebigere. Era kino bwe kikolebwa ojja kusanga nti ate n'enkola yaffe ku mirimu ejja kweyongerako olw'okubanga tuwummudde mu biseera
ebigere nti era ekyo bwe kikolebwa ojja kusanga nti n'enkolagana yaffe n'abantu n'emikwano gyaffe betukola nabo ne bakama baffe ejja bambi naye ate kulongooka. Waliwo abantu boyinza okusanga nakubogokera neweebuuza naye ono nze gwe saagalira musajja, gwe saagalira mukyala, gwe sirinaako kkonda lyonna, lwaki afubutuse eri okumbogokera? Naye baaba oluusi omuntu oyo ajja kweyisa bw'atyo lwakubanga tafunye kuwummula kumala, olw'okubanga ayitiko kyamiisinga nga bambi emirimu gimuyitiriddeko tawummudde, ne weesanga nti ali mu mbeera nga aboggola buboggozi, abamu n'okuvuma n'avuma, baaba nga tagendedde ku Katonda omutonzi ye kye yalowooza era kye yali amanyi nti emibiri gyaffe n'emitima gyaffe bikyetaaga. Omusajja ono Senator Lieberman waliwo ng'amaze okuwandiika ekitabo kino mu mwaka ogwa 2011, bannamawulire baliko ebibuuzo bye baamubuuza ku kitabo kino, n'addamu n'agamba ebigambo bino nti kya ssanyu okuba nti osobola okufunayo olunaku lumu mu wiiki n'oba ng'oyimiriza ebirala byonna, TV eyo nevaako ne rediyo ne zivaako, kabe kasinge n'essimu nayo n'ogijjako, n'oba ng'osigadde okuba nti ofuna ekiseera okuba ne Katonda wo n'ab'omu makaago n'emikwano gyo. Yagamba nti ekintu kino kizzaamu obulamu, kizzaamu amaanyi era kikyusa embeera yo. Ekintu kino bwe yakyogera omusajja ono Senator Lieberman, era abakkiriza bangi bakikkiriza era baamuwagira ku nsonga eno. Bantu bangi omubuulira ku kiwummulo ekya Ssabbiiti ne bafuna ensonga nnyingi ze beekwasa. Abamu ne bagamba nti ate nze emirimu gyange ginsusseeko. Naye njagala okutegeeza emirimu tegiriggwaawo. Kino nze nkirabye. Kuba mu ofiisi ne bwe ŋŋamba nti nja kuvaamu ssaawa emu, nvaamu nga tegiwedde. Era ne nzigalawo bugazi laptop ne ŋŋenda eka emirimu nga tegiwedde. Mwannyinaze owooluganda ali eyo, ojja kutuuka okufa nga emirimu tegiweddeewo. Kaakati nsaba emirimu egyo gireme okuba nga gikulemesa okufuna essanyu lye wandifunye nga owadde Ssabbiiti ya Mukama ekitiibwa. Mu Isaaya essuula eya 58 olunyiriri 13 ne 14, Mukama ayongera okutuwa ebigambo bino ku Ssabbiiti. 58 Isaaya olunyiriri 13 n'olwe14 agamba bw'ati: bw'onookyusanga ekigere kyo okuva ku Ssabbiiti, obutakolanga by'oyagala ggwe ku lunaku lwange olutukuvu Ssabbiiti, n'ogiyita essanyu, olunaku lwa Mukama olutukuvu olw'ekitiibwa, n'ogissaamu ekitiibwa, nga tokwata makubo go ggwe, so nga tonoonya by'oyagala ggwe, era nga toyogera bigambo byo ggwe, kale n'olyoka osanyukira Mukama, nange ndikwebagaza ku bifo ebigulumivu eby'ensi, era ndikuliisa obusika bwa Yakobo kitaawo, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde.
ebimu ku bisuubizo ebingi ennyo Katonda byatuwa kye kisuubizo okuwa omukisa abo abatayonoona sabbiiti ye. Agambye nti gwe n'otakola ebyo ebibyo ggwe. Sabbiiti ya Mukama si yakugoberako ddiiru zo, kuba ebyo bibyo ggwe. Sabbiiti ya Mukama si yeyogenda okugenderako mu kyalo okumaliriza ebyagaana. Nedda. Sabbiiti ya Mukama si yagenda okukyalira abo abaakulema okukyalira. Sabbiiti ya Mukama si yakolerako ebyo ebikulemye mu nnaku zonna ziri, naye n'obifissa obituukirize ku sabbiiti. Nedda. Sabbiiti ya Mukama yakolerako ebyo ebizimba obwakabaka bw'omutonzi wo. Sabbiiti ya Mukama yakumusinzizaako nga omujjukira nga omanyi nti ye yakutonda. Kale bw'oba okkiririza mu evolution ng'ogamba nti Katonda waffe si ye yakutonda, kale oba oli awo. Naye gwe akkiriza nti Katonda yakutonda, olina okuwa sabbiiti ya Mukama ekitiibwa. So nga ate naawe ayinza okugamba mbu ne Katonda tomumanyi, ye kale omwegaanyi, naye ye yakutonda ng'amanyi ki omubiri gwo kye gwetaaga. Oli bw'akola emmotoka n'agamba nti eno ya dizero, kati gwe okujja mu Uganda n'ogamba ebyo byabwe, nze ate owa petro gwe nnina, olwo lugezigezi lwabwe, no dizero engine n'ogiwamu petro tejja kutambula, era engine ejja kukuba. Kati yakutonda akugambye nti omubiri gwo buli nnaku 7 ng'oggyeko okuwummula okwa buli lunaku, okwo si kwenjogerako leero. Omutonzi wo gwe nange yamanya nti buli nnaku 6 lwe ziggwako oyina abavubuka ennaku zino bayita kulinnya ku kyawakati, olina okusibamu n'ogamba nina okujjukira omutonzi wange. Yes, embeera gye tulimu kaakati, emyaka gino egiyise ekyuse nnyo. Tuyina emirimu mingi era ebitumalako eddembe biyitiridde obungi. Weesanga tuli twalinga tumanyi nti abantu abali e Bulaaya be baba n'emirimu egisukka mu gumu, naye na wano mu Uganda kituuse. Ate nno covid ono akyongedde okusajjuka, kuba agenze n'aleeta Zoom. Kati Zoom weesanga nti oba ku mulimu guno n'ate ng'olina meeting nga 2 z'olimu. Waliwo loyo omu twalina omusinkana mu kooti emu, Labour Court, n'atugamba abange kaakati mujja kunzikiriza mmale okuloginga in mu meeting eno, kubanga tulina okuba mu meeting, kyateeka okuba mu meeting eno. Naye bwe mmala okuloginga ne mmala okugiyingira meeting, tujja kgenda mu maaso na bino. Era bwe kyali ng'eno ali mu meeting n'ate nga tulina ne meeting endala wano tuteesa, era twateesa ne tubimala, ate n'ayongera mu maaso ne meeting eri. So kati mu covid ono gwe tubaddemu, weesanga abantu bangi bali ku koosi, alina koosi eya online, asoma eno, alina omulimu guno, ali mu meeting eno neggwa. Ate kati mwattu tezirina nakugaa nti zirina kubaawo misana n'essaawa 4 wabaayo Zoom meeting. Yembeera gye tulimu. Ne weesanga nti bw'oba teweegendereza ojja kutondoka butondosi ogweri olwakuba nti
emirimu gikuyinze obungi. Tulina bingi kati ebitumalako eddembe. Nze ku lwange nebaza Mukama nti tulina Sabbiiti, kubanga nze omu ku bantu abataba na kaseera konna mu wiiki. Naye Sabbiiti bwetuuka bwetu, newankubadde nti mba n'emirimu mingi nnyo, neesanga nti Friday evening ne kompyuta sigikwata nako, ne mu ofiisi eyawaka sirinnyayo. Kwegamba kimpa eddembe, Sabbiiti neeba ya njawulo gye ndi. Era n'ab'oku mulimu bamanyi nti oyo nno essimu ye ku Sabbiiti. Kwegamba nakyo sikyeralikira kuba bakimanya. Oluganda weesunga Sabbiiti. Nsaba Mukama akusaasire obe ofune omutima ogwo ogwagala okuuma Sabbiiti ya Mukama. Era nsaba ng'obadde owulira ebigambo bino enkyene ey'olwaleero, osalewo okuba nti Sabbiiti eno eneddako ojja gikuuma. Totya kugamba ate ku mulimu banaŋŋamba batya, nsaba otuukirire omukadde w'ekkanisa yenna oba omusumba wa Seventh Adventist ajja kusabira, nange nkusabira, Katonda ajja tutemera ekkubo. Ekyokutya ki kye banakola ku mulimu, ki kye banakola ku ssomero, ekyo si kikyo. Gwe okusalawo kuba nti kitange gwe yantonda njagala nkuume Sabbiiti eyo, kuba wagitegeka okuba nti ebimu ku binandeetera essanyu erya nnamaddala. Katusabe. Omutukuvu Katonda wange, nkwebaza nti oyogedde naffe ku kiwummulo ekya Sabbiiti. Nsaba nno Mukama ababadde bagikuuma nga bagiwa ekitiibwa, oyongere okubawa omukisa guno, bakuume Sabbiiti eno era bagiwa ekitiibwa okutuuka ku nkomerero, nga bawummudde ku nsi eno oba nga otusanze nga tuli balamu. Oyo yenna ali eyo nga asazeewo okuba nti ayagala okukuuma Sabbiiti nga bwegwanidde, Kitange nsaba omuwa omukisa, muwa amaanyi anyweze okusalawo kuno, mu linnya eddungi ery'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye era bwe nkwegayiridde. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.